abantu abasinga tebajja kugamba nti amaanyi ge balina gatambulira wano. Tudda ne twerimba naye bannaffe mwana beetambulirako mullo. Omukozi nakkiriza ennyo aliwo asinga ofuna. Nzikiriza nnyo ndi mulokole nnyo oba ndi musamize nnyo nzikiriza nti Mukama agenda kumpa sente oba onakkiriza jjajja agenda kumutereereza. Gwe ne bw'okkiriza ne bw'osaba ennyo nga by'osaba si bye bituufu oba by'okkiriza si bye bituufu tolina gy'olaga. Kati kankubulire abantu abalina eddiini ennyo ekijjuza amakyaki n'abantu nti basaba nnyo okufuna be bantu abeeryamu enkwe. Ddayo otunuulire mu kika kyo kasi towulira nti mu kika kyammwe mwalimu omugagga bw'ati ne bw'ati yakola kino na kino. Tunula nnyo weebuuze kijja kitya nti nze siri bwe ndi. Mudde wano mufunye enjiri empya mutegedde eddiini empya mwagadde ebipya ne mugenda ne mwokya ebintu by'abajjajjammwe ebyakuumanga obugagga bw'ekika kati muli mu kkanisa musaba. Nze sirina kyakitange kye nsobola kwokya. Nampaaki ng'omanyi bye byakolerawo. Olw'okutegeera ekintu kimu jjajja Tefero byonna bye yakola n'abigamba muzeeyi yamanyi bye yamugamba nti tesobola kuwaawo magezi ku kyekyo kyaliwo. So tulina okukkiriza mu biki bajjajjaffe bye bakkiririzangamu bwe baba nga baali balungi. Ate obukozi ekika kyonna kisobola obba nga kiri lezi naye nga kifunye nga mulina emikisa naye nga muli lezi bye bwe boosanga nti kyana kiri waabwe bagagga birina ssente noga kino future egenda kuba mbi n'okisanga nga kiplanned kid future erinda ngaavu kiri lezi naye kirina ssente bisiiba mu mabaala nga gwe omukozi ennyo okakaalukana. Success is not hard work. Just tegeere nti weetambula. Okitegedde? Okusucceedinga si kutoba nnyo. Maakyaza abamu basucceedinse lwa nsonga batobye nnyo y'omukisa gwe ate tegeera balaka y'omukisa gwe gutambulira wa. Abamu bajja succeedinganga lwa bitabo abalala basucceedinge lwa kumanya bantu abalala basucceedinge lwa kukola nnyo abalala basucceedinge lwa ndowooza yaabwe abalala basucceedinge lwa mpisa yeetambudde bw'atyo. Bannammwe bajja ne babanyonnyola plans zaabwe. Munajja nagana nekiye twalikoze kano ne kano ne kano ne kano tebikola lwa nsonga tekiwadde budde kirowoozaako nga bwakigambye eba muli mu negative. Gwe kyotalowooza mutolowooza munno omulala bwakigamba kifu. Kati ye nadde ewali n'amanyi manyi abantu abali close batukuba nnyo mu ideas zaffe. Already omutrustinga kati osikinga opinion ye ate n'agimenya. Kati buli muntu ali close naye bw'omubuuza opinion ku kintu kya idea y'omutwe n'agibreakinga kitta spirit eri ebadde ekizimba. Kati kyobola muyayewo ogenda olengera kyali waabwe abeepoyeemu essaawa n'agenda ayimirire ne idea ye mu buntu. Ajja kutoba emyaka egisooka naye bwe n'atandika ate okubeera fruitful ate mwabajja okwaga nange tuyambe tubambe nawe bikola bitya twagala kati lwa nsonga mwe muli so much attached to his success rather than being attached to his failures. Ndi mugatte obwongo mu kizimbe kiveeyo bulungi nnyo. Abantu abasinga bali mu age group z'abavubuka babeera ne bannaabwe abagezi ennyo mu magezi ne batakozesa buyambi bwa bannaabwe nti gwe olowooza nnyo oba ofumiitiriza nnyo naye nze ndi mukakaalukanye nnyo tukole twegatte tuli abantu bana waliwo alowooza abakozi ennyo n'abayiiya ennyo. Tusobola okwegatta ne tutandika ekintu ne tukirowoozaako ne tukikolako n'amaanyi ne tukirowooleza nnyo ne tukifumiitirizaako ne tukizimba. Oyagala kutuuka osanga kiwedde. System yatereera tuyingire wano kati mpo mulimu mwana nawe tutobye tuli ffena nawe oli homi wange gasiya bulolo oba toli homi mu struggle toba homi mu success. Okitegeera? You have to work together. Yes, you must be part of the struggle and to make sure that you're part of the success. Nemulekera okulekera bannamu ideas zaabwe ate nemala oyitawo n'olyoka obuukira ekigaali. Banange kati bikola mbirabyo kale kyategeera eno yakola ssente yafuna ssente banne ne batandika okumera emimiro lwakuba tokyababuuza kyali yakyuka mwana teyakyuka yakuliramu idea ye ne weeraga nga golaba tebikola. So olina okubeeramu eri owulirizanga nnyo kyali walowooza ennyo ng'afumiitiriza be bakyasinza okugaggawala. Engeri muntu gy'alabamu ebintu ekimufuula omugagga si bw'obiwulira mwe mugenda ne musaba ani agamba ogenda saba ofune. Kyogamba ne wosula e Roma nga toli wakufuna olaba ne paapa abagamba boyi ezange enzaagala kyokka alinaanyo Yesu.